Zabbuli ey'ekkumi. Okwemulugunya kw'abanyigirizibwa. Kiki ekikuyimirisizza ewala, Ayi Mukama? Kiki ekikwekwesezza mu biro eby'ennaku? Ababi mu malala gaabwe bayigganya abaavu. Leka bakwatibwe bo bennyini mu mitego gye bateze. Kubanga omubi yeenyumiriza olw'okwegomba kw'omutima gwe, n'ow'omululu yeegaana Mukama era amunyooma. Omubi mu malala ge tanoonya Mukama, alowooza nti tewali Katonda. Buli ky'akola kimugendera bulungi, okusalako okw'emisango kuli waggulu nnyo, takutegeera. Abalabe be bonna abanyooma. Agamba mu mutima gwe nti sirisagaasagana, siriraba nnaku emirembe gyonna. Akamwa ke kajjudde okukolima, okulimba n'okujooga. Ayanguwa okwogera eby'ettima n'ebitali bya butuukirivu. Yeekweka n'atuula ng'ateeze mu byalo, eyo gy'attira abatalina misango. Aliimisa alabe abateeyinza. Yeekweka n'ateega ng'empologoma mu mpuku yaayo. Yeekisa okukwata omwavu, n'amukwatira ddala omwavu, n'amuwalulira mu kitimba kye. Akutama n'akootakoota ku ttaka, n'avumbagira abanafu n'amaanyi ge gonna. Agamba mu mutima gwe nti Katonda yeerabidde, yeebisse ku maaso, tagenda kukiraba. Yimuka, Ayi Mukama, Ayi Katonda, teweerabira mwavu. Lwaki omubi okunyoomanga Katonda, n'agamba mu mutima gwe nti tajja kunvunaana? Naye ggwe olaba, otunuulira ettima n'obukyayi, weetegese okuyamba. Ateesobola yeewaayo gy'oli, bulijjo bamulekwa gw'obayamba. Malamu omubi amaanyi, omalirewo ddala ebibi bye. Mukama ye kabaka emirembe n'emirembe. Amawanga agatamusinza gaakuzikirizibwa mu nsi ye. Ayi Mukama, wawulira abawombeefu bye baakusaba, onyweze omutima gwabwe era obawulirize. Onoolamulanga abataliiko kitaabwe n'abajoogebwa mu bwenkanya. Abantu obuntu balemenga okubatiisatiisanga.